Essiga lya Bukenya lyerimu ku masiga 32 agakola ekika ky'engabi ensamba era olwaliro babadde ku mukolo gw'okutuuza omukulu w'essiga Kigongo Matovu ne Lubuga Nayiga Aisha okuddira mu Mutaka Kristo mu Lubega omubuze. Logobe muntu eno buli kali konna akatutiisa n'akatweraliikiriza tuyambe. Neeyongeddeko ekitiibwa ekirala oba obukulembeze obulala era neeyama bakulu bannange oba oli awaliwo abansinga bengenda okutandika okukulembera nja kusobola bulungi okubatwala mu maaso. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa Faaza Kaganda Muzito Mutwale ng'akubiriza abooluganda okubeera obumu beewala enjawukana. Kyanaku nnyo oli okufaayo n'agamba nti n'akyansanguza nti singa Kristo mu Lubega yaleka eryato mu Buganda omuntu okugamba nti waleka eryato singa yaleka eryato kiba kyakwennyamira nnyo kyennyamiza nti mu makaago timuliimu alina muki mulamwa mu baana. Ono era akuutidde omusika Kigongo Matovu Peter okubeera ekyokulabirako ekirungi eri bazzukulu be. Mulabirweko mwegombebwe mukole mubeere bafunyi ate mubeere nga mweyagaza ekitundu Eklezia ne Buganda. Tusabira amaka gano tukusabira Matovu ate ne maama Nayiga. Omutaka Nsamba mubaka bwe akalaatidde abazzukulu okubeera abakoze ennyo okusobola okuzimba ekika kyabwe. Abazzukulu mbakubiriza okuba abakozi tuweerera abaana tuleme kutunda ttaka tulabe nga tukola tuleme okwetundako ettaka kuba tujja kusigala nga teri mu mbozi okwaffe. Ebintu by'okweyagaliza babireke ekintu kibeere ennono tukigoberere tulabe nga tutambuza Buganda n'ebika byaffe. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu nteekateeka zino basibiridde Omutaka Bukenya Kigongo Matovu atuuziddwa entanda. Tusaba okulembere bulungi banno musobole okugenda mu maaso. Weegayirire Katonda omulungi ow'ekisa ekingi ng'ogenda okubaako okusalawo kwonna ajjengamu okutegeerako mu mutwe gwo ateekemu okutegeera kwe. Tone Kitenda, BBS Refina, Gambuuze.